mukwano gwange yaŋŋamba naŋŋamba Alan Cruz bweweza emyaka 3 mu egyo nga togaggawadde obuvubuka obukusaze ojja kuba tolina kyokoze. Enjogera eyo mweri mu bavubuka nti 35 gy'emyaka omuka alina okuba nga kasita gikusukka obugagga bwerabire gwe tandika kubeera nga weetegekera kubanga ofuna buyambi. Akulimba olw'ensonga batandika okuleyinga omusingi gw'obugagga at the age of 30. Between 30 and 40 okola ekyo kyeweekakasa era oba okire kyova olaba ojja kwewuunya. Genda mu basajja abo abakulu bonna ojja kubabuuza omuntu atandika okwenjoyinga kye bayita obugagga like at around 45 mu economies zino ezaffe ezikyakula. Lwaki? Ekonome yaffe eya Uganda Mark Zuckerberg agikubisaamu emirundi. Omuntu ki? Kitegeeza asobola okutulabirira wano mu financial year nga tetukola. Asobola okutulabirira. Ate sente zitambuza budget ya Uganda azirina azikubisaamu emirundi 2. Kitegeeza ne bw'oba oli mukozi nnyo ng'onogaggawala nnyo tosobola kugaggawala kusinga budget ya nsi. Bali abasajja bali mu birooto bya trillion dollar economy US kyebava bakiyita the American dream. Omuntu asobola okukola n'atuukayo. Kati wano era obeera ne limit akasolya wookoma. Naye okusinziira ku mbeera y'ensi yaffe kye bayita obugagga omanyi byanjawulo mubigatta. Waliwo okubanga omuntu mugagga n'obawo n'okubanga omuntu alina ssente. Byanjawulo. Mu ekonomi yaffe tulina abalina ssente bangi nga si bagagga. Ekyo ky'olina okumanya. Mbuuliraayo abagagga mu Uganda b'omanyi ng'obugagga bwabwe buvudde mu myaka gy'enkaaga ne bujja nga butambula ne butuuka ku baana ne bujja ku bazzukulu kati nga buli ku bazzukulu ba second generation nga bw'olaba Bamadivaani nga bw'olaba Bagakaani. Anti bagagga olw'ensonga bw'afa obugagga busigala bugenda mu maaso. Wano tulina ssente abasinga naye waliwo omugagga kati eyakafa yafa emabegaawo Wekitiibwa Mulwana. Bwe yafa ebintu bye bikyagenda mu maaso. Nabano baba babikutte bulungi bijja kutuuka ku bazzukulu n'abazzukulu. Ekyo kye bayita obugagga. Ssente ziggwawo osobola okuba nga olina biliyoni ya ssente ku akawunti naye nga ku ground tewaliwo investment esobola kulera biliyoni ya ssente. Nga kyojja okukola ekinene ennyo kugenda nga kujjayo kusaasaanya naye nga tewali kisobola kuzikola kuzikuumirawo zibeere nga ziyingira ku akawunti kye bayita obugagga. So ebiseera ebimu tubigatta ne bagamba nti alina ssente mugagga. Alina ssente bw'osalako soosi ya ssente taddamu kuba na ssente. So omugagga bwaddayo ewaka ne yeebaka ssente zisigala zikulukuta zikola ki? Ziyingira. Kati wano okuzimba celebrity track ozimba misingi gya bugagga. Olunaku lujja kukyanga tokola naye ng'osobola okugenda n'ojjayo ssente. Kati ebintu ebyefaananyirizako bwe bityo nga ne bw'oba olwadde ne bw'oba okoze eki okisigala okyafuna ssente kye bayita obugagga. Ssente okuba nazo si bugagga newankubadde wano tubigatta. Kaakati omuntu bw'aweza emyaka 3 nze ndi musajja mukkiriza siri nnyo munnaddiini naye ndi musajja mukkiriza. Yesu yatandika omulimu gwe yategeera ky'ateeka okukola ku myaka 12. Waliwo lwe yali atudde nga bamunoonya bakadde be ne bamunoonya n'abula ne bamusanga atuuziza abasajja abakulu ababulira ebigambo. At 12 ne abalyoka bagamba ti siikole mulimu gwa kitange. Awo tebaddamu kumuwandiikako baddamu okumuwandiikako nga Yowaana amubatiza at the age of 30. Ekitegeeza practically ne Katonda akitulaga nti by 30 tewali muzannyo. Okolera ddala ekyo ky'omaze okukakasa. Between 20 and 30 osobola okukola emirimu gyonna kupoota kola ki nga weenoonya. 30 okakasa ky'ogenda okukola kubanga between 30 and 40 tuleyinga emisingi egy'obugagga. That is why at 35 okyasobola naye singa ofeiringa between 30 and 40 okwedefininga ogenda kusanga okusoomooza kw'amaanyi nnyo ng'okulokinze 40. Lwaki? Bw'oba wazaala omwana ayinza okuba atuuse myaka nga 15 ayagala school fees ozaala balala waliwo ebyokukola bingi kitegeeza oba osigadde kubeera muddu.
naye era newankubadde obeera 40 bwoddamu n'otegera bye walina okukola ku 30 n'obitandikako osobola okubikola by 50 n'oba nga weeyagala. Naye newankubadde teweeyagala bulungi, manyi sente zinyuma nnyo nga bw'oli wano, ng'osobola okuvuga akamotoka k'oyagala, osobola okusula w'oyagala, osobola okulya ky'oyagala, olina mukyalawo gw'oyagala, ng'obulamu bukunyumira. Osobola okulinnya ennyonyi n'ogamba ngenzeeko kuwummula wantu, ng'obulamu bukola ki? Bunyuma nnyo. Kuba bw'okaddiwa eri myaka 60 bukisigala bunyuma, naye waliwo ekibulamu eky'ekivubuka. So newankubadde nga abavubuka bangi bagenda olw'ensonga eyo nti bafuna obuwanguzi obusinga okutegeera. Osobola okufuna obuwanguzi obusinga okutegeeraku. Tutemeretemere nze naze mu kilaasi olwaleero. Omuntu asobola okufuna obuwanguzi ne businga okutegeera kwe. Kyova olaba Abazungu bwe balaba omuntu yenna ali famous, afuuse famous, oba sports person oba musician afuuka famous, Abazungu automatically companies we ziri zijja gy'oli ne zikugamba ffe tugenda kukumanaginga. As a must, osobola okulaba nga zikutaasa obutafa. As a must. Osobola okufuna ssente n'ozikuba ekigwo oba ne zikuba ekigwo. N'ofuna biliyoni ya ssente yali asobola okubuuza nga tokyabuuza. Yali alina emirembe ne gikuggwako. Eriyo abantu ng'ekizibu kyabwe ssente nnyingi ezisinga okutegeera kwabwe zitya. Omuntu muyinza okuba nga abadde mukwano gwo, mutuulawo ne mukyatinga ne mukola ki, n'afuna obukadde 600. N'abanga ne bw'atuula obutuuzi bw'ati alaba bazitwala. N'ayingira ebbala n'asasulira buli muntu. N'agula emmotoka n'agiteekako erinnya lye. N'akola ebintu mu kiseera ekyo nga byonna birwanyisa ye kennyini agudde olutalo ku ssente ze. N'azirwanyisa agenda okuddamu okutegeera ng'alina akakadde ke yamanyiira okukkakkana nako. Awo ng'emirembe alina n'okubuuza asobola okubuuza. So ssente zisobola okukula. Kati bali Abazungu kye bayamba ba celebrities baabwe oba abantu abali famous. Omwana asobola okuhitinga kye bayita jackpot nga Usain Bolt. N'afuna deal za company zimusayininga nga muto tabadde na ssente ne bamusayininga n'afuna biliyoni ya ssente oba miliyoni ya $. Bamuyambako ssente ezo obutamuwonoona ne bamukwata ne bamugamba kakati osobola okuinvestinga mu stock exchange, osobola okugula hoteeri eno, osobola okukola kino. Bo ba business consultants bamureportingira bu reportings ba Messi nga bw'olaba ba Messi nti alina business manager, alina doctor, alina ki. Kati wano ffe tetubifuna olw'ensonga twekolera buli kimu. Waliwo omuzungu yagamba waliwo omuzannyi yali Arsenal bali bamuyita Ebowe ye yavuwala n'addamu nayavuwala. Omuzungu omu ku Sky Sport n'agamba the problem with Africans ajja n'asambira mutima nga Arsenal oba Man U oba Liverpool wawa n'afuna ssente naye obuzibu bwe balina ne ku club bwe balaba yayagala akubewaka amanye ennyumba yawedde, yayagala akubewaka maama yalidde ki, byonna byonna nga biri ku ye kyokka alina no concentrating akole ki asamba. Kati bagenda okumaliriza nga aweddemu tukiyita accidental success, okufuna obuwanguzi bw'obadde tosuubira. Abavubuka bangi babufuna n'afuna ssente. Ogenda okulaba atambudde mu bulamu tamanyi kyakkola, n'abeerawo n'avuga ku motoka n'abeerako ku bakyala nga bamwetoolodde. Mulwana yavuga emmotoka wano, sisuubira nti yaliko erinnya lye. Si kibi okuteeka erinnya ku mmotoka ye, naye sisuubira nti yaliko erinnya lye. Ndowooza ne pulezidenti yalibadde avuga emmotoka nkuliko erinnya Museveni. Ni Kabaka twali muteereddeko erinnya Kabaka given their positions. Naye abaana bafuna obuwanguzi nga tebamuteeseteese ku managinga buwanguzi. Obuwanguzi ne bubeera buzito nnyo okumusinga. Kyova olaba nti nga bwe tubadde mu lockdown eya ba celebrities bangi bafunye okusoomooza kw'amaanyi. Lwaki? Omwana abadde agenda ku weekend n'afuna obukadde 3 ng'ali sure ajja kukuba nakube wano akunganye obukadde bumeka nga bwazifunye bwazirya. Tutuuse mu kiseera nga tebasobola kukola bivvulu nga tewali ssente kubanga tebayambibwa bangi nga tebayambibwa. So nga ate bwe baba bayambiddwa akaakamu akamu kaafuna. Waliwo abantu boolaba nga beezimbye nga ze yeezimba akamu akamu, kitegeeza embeera yamukunyaako n'abanga kyakolerera akimanyi. Kati wano abaddugavu era kigenda kuntwala ku nsonga enkulu ey'abantu. Ndowooza gye wabadde osinga okwagala abantu.
abaddugavu tuli selfish so nga ate tuli blessed. Tutya omubiri guno omuddugavu musama omuzungu yeeyanika mu musana waakiri omubiri ge gwakeko omusana gufunemu ekintu ekyenjawulo. Ne mu biology tulina genes nnya. Tulina white gene, yellow gene, pink gene, black gene. Mu pink gene muvamu pink gene, mu yellow gene muvamu yellow gene, mu white gene muvamu white gene, mu black gene muvamu black gene, white gene, pink gene, yellow gene. We are blessed people, yet tulinga abalina ekikolimu. Tetweyagaliza, tetwagalana, tetwezimba. Oli bw'alaba Alan Cruz nga azimbye channel edduka anyiiga ka video mufo ky'okugamba abalala nti bannange mushalinga mu channel y'omuntu ono waliwo okuyiga abikkako bubisi. Bw'alaba ekitambula mufo kyo kiragako banne nti waayi kino kibadde kirungi takyongerayo, kubanga bwe tutyo bwe tuli. Kyova olaba nti tetukula. Omuntu azaalibwa mu famire n'akula eka n'agaggawala abanne bonna baavu ne bagamba famire mulimu omugaggo kubanga ayagala bamusinze. Bwe batuuza mu meeting ku ssaawa 4 nga yakusalawo ebintu ebikulu ajja ku ssaawa 10 byonna ebiteeseddwako n'abisazaamu kubanga yalina ssente. Busiru buba bwetaaga kuyambibwa, ne Bayibuli ebuyita busiru. Omuntu oyo aba yeetaaga kuzimbibwa ayambibwe. Nti bw'ositula munno Alan Cruz bw'owangula n'otuuka ku top n'oddayo n'ositula banno 5, ekizibu bwe kikujjira obeera n'abakulera. Bw'osirituka n'ogwa n'obanga ojja ova waggulu bakukwatira mu bbanga n'oddamu okuzimba ng'ozimbira mu bbanga. Bw'obeera obw'omoddayo wansi okuddamu okuzimba kibeera kizibu. Kati omuddugavu ebyo tabirengera. Yesita yayagala alabe enju ezimbibwa mu West Africa, yayagala alabe kakati ate bwe batuuka eyo n'agula emmotoka 6 zonna zipakinga mu mansion. Tazeetaaga, azaagala bwagazi. Kyovulaba nti ne ba celebrities balina okuyiga mululu gubeera mululu n'obukopi. Omululu n'obukopi nungi okuba nazo nebeera nazo ng'ozisobola era ng'ozeetaaga. Waliwo kye tuyita need ne want, obwetaavu n'obwagazi. Alan Cruz teweetaaga hama kati naye oyagala emmotoka. Okitegeera, oyagala hama si gye weetaaga emmotoka esobola okukutambuza ne banno nga mukola emirimu. Emmotoka eyo teyalibadde ya bukadde 10. Weetaaga emmotoka eri modest bukadde 25 nga maintenance osobola ogikanika, tenywa amafuta ogasobola, nga ne bw'oba onyiize ennyo n'ogamba kangitunde nfune endala bagigula mangu. Kati obuzibu kwe kukola miliyoni za 5 n'ogenda ogula akawundo basigale nga bakubanjako. Lwaki? Kubanga okolerera oli. Kankubulire, tumala obudde bungi nago walabye tumala obudde bungi nga tukolerera abantu betutateekwa kukolerera, ng'ate betwalyagadde batulabe tebeetaaga na kutulaba. So ng'oli mu bulamu bubwo, buno obulamu bwe tulimu bubwo, kubanga bwe nsituka n'enzira ewange wensula obulamu bwe mba ndimu bwange. So bwe mba nkula nina okupima emisinde kwentambulira ne mmanya kiki kye nteekwa okukola n'engeri gye nteekwa okukikolamu.